madamu tomala budde guno kasita naguyingiddemu ne bonaasasula ebiyaaye nze ndi wanjawulo mwamuteringiyo ogenda kakasa nti nze no amount of intimidation eŋŋendako. Let me tell you, you woman, oba obadde olowooza biri by'obadde ogenda okabira ewa bannakiwala mb'ofuneyo ebisirusiru bijje kuno nga biteekako ebivumo. You're just joking. You don't know how you're even emboldering me more. I work best under such. You try your stupidity, ogenda okumanya. And you will tell us ani yakwata omuwala oyo. We will see who will have the last laugh. Ojja kakasa nti buli gw'obadde okubira naye amanyikiddwa ne bw'obadde osasula to destroy this man's image mu mawulire. Even the first people you paid, you will see all the records. Gwe weetambuze ku YouTube channel eyo gy'obeera nga bw'olayira okutta ekitabo ekitukuvu. Abo nabo basasule. Can I have a pen please? Ewa Hajji nvuddeyo era obubaka bwonna mbufunye. Ennaku z'omwezi okuva lwe yazaalibwa paka lwabaddewo oba tunyumye enkya. Aisha bint Rashid agayalonale potunyumye leero. Apollo nyenze ekigo Mukomera mbaddeyo leero ntudde ne Hajji okumala essaawa 2.5 naye ensi nzibu. Hajji nsaba Mungu akugumye kubanga kyoyitamu kintu kinene nnyo. Nja bayitiramu bigambo bitono nnyo ku byennyumiza. Hafsa Namutebi wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naye nga sofa Hajji y'omu ku muntu asinze okulambulwa abantu abangi. Era nga bwe nabagaye nti nja komawo tunyumye emboozi eno. Hawa nsanzeeyo wamu n'ettiimu y'abantu abalala bangi, balooya beekulumudde wa Hajji ennamba, abantu abayitirivu abavudde mu buli kitundu. Abaganda bagamba ebule n'ebwe beeyiye wali, abava e Sudaani, abavaawa. Kwegamba mu nsi Mungu ayinza okulaga abantu ng'okyali mulamu, aba abandikuwerekedde ng'ofudde oba abandikubeereddewo. Naye ntuuseeyo ku ssaawa 8 zennyini n'eddakiika 46 era nvuddeyo ssaawa nga zigenda mu 12. Hajji tunyumiza, Hajji olundabyeko afukamidde n'akaaba amaziga nga mayitirivu. Yamaze eddakiika nga 5 ng'akaaba bukaabi. Hajji ayogedde ebigambo bino wammanga n'aŋŋamba nti nze n'osituka okujja ku lwange. N'agamba nti naye mu bulamu bw'ensi eno tojemberanga maama we ekintu kyaggaanye.
kuba mu nsi bantu batono nnyo abayinza okwagala okusinga maama we. Hajji ambuulidde yazaalibwa ennaku z'omwezi mmeka? Hajji wa 1972 si musajja mukadde nnyo. Amaze okumbuulira ensonga ezo era n'akaaba. N'agamba Honorable, sikaaba nti olw'okuba nnyina amaziga mu kiwanga. Naye for the first time Hajji akaabye. N'abakuumi Mukomera ne bakaaba. Kansooke mbulookinge kino ekisiru simanya 256 Rema Arafat, you're stupid, genda. Oba si byoyagala genda onoonye byoyagala. You are an idiot. Hajji akaabye, abakuumi Mukomera ne bakaaba. Ng'anyumya emboozi ye. Hajji musajja musuubuzi asuubulira Sudaani, e Burundi, e Rwanda n'ewalala. N'ebiseera ebisinga abadde atwala gaasi e Sudaani n'ebifaananako bwe bityo. Hajji mu bigambo byambuulidde aŋŋambye bw'ati. Amala okunywa ku mazzi. Mbibabuulire byonna. Mubuuziza Hajji njagala ombuulire amazima. Ddala ebigambibwa nti wakwata omwana bituufu? Hajji azzeemu n'atulika n'akaaba. Naga sandikaabye nti ekinkaabya kirina kye kigamba. Naye n'okumbuuza ekibuuzo ekyo kyokka mpulira obulamu bwange ng'omutima gunjokya, gukkakana guggwawo. Nti omuntu yandikusibyeko oba ogw'obutemu oba ogwaki n'atakusibaako kigambo kigaa nti wakwata omwana gwe yaleetanga muwere n'omukuza paka ku bbanga eryo nagga nti gwe wakutte omwana. Hajji yawasa omukyalo ono mu mwaka gwa 2014. Buli kintu kyange nkirina. Baakola okukyala kwa mirundi 2 ewa maama n'ow'emwami omulala nga bamuyita oba bamweyana ey'Entebe. Yamusanga ali bweya, naye ebyo si bye bikulu. Ebikulu mu bino ndowooza tugende ku prinsipe yaliwo wakati lw'olutabaalo luno okutambula. Hajji abadde atambulanga n'agenda n'akola nadda. Ivan, I'll ring you back. I'm on live stream. Thank you. Abadde atambula n'agenda nga n'akola nadda. Nga okulinga okusooka okwawukana n'omukyalo ono okwaliwo obutakkaanya kwatandika mu 2017. Nga omwaka gwa 2017 lwe yasooka okusanga okumanya nti waliwo omwami eyasulanga mu nnyumba ye nga taliiwo. Seeka ndi ku live stream nja kukubira neyanze. Ndi ku live stream nja kukubira. Lwe yasooka okumanya nti eriyo omwami wabadde tabeera asula mu maka ge bwe yakomawo n'asanga omukyala nga taliiwo. Kyava abuuza abaana ne bamugamba waliwo yagenze ne daddy omulala abadde asulawo.
n'agenda abaana ne bamulaga n'engoye ze nga bazizingira mu kiveera ne baziteeka wansi w'ekitanda. Ebyo sijja kubigendamu, because that builds part of the personal story eyabali okwogerako. Bwe batyo ne bamala ne baddamu ne batabagana wano ne wano, ebyo byabwe ng'abantu. Hajji yakwatibwa ng'akomyewo nga mu statement gye tulabyeko egamba nti omwana w'omukyala baamukwata mu mwezi gwa Kutaano. Hajji yakomawo okuva e Sudaani mu mwezi gwa Mukaaga, era n'ebiwandiiko nga biraga nti yafuluma n'abeera e Sudaani n'akomawo mu mwezi gwa Mukaaga, nga ne records za immigration ziraga ebintu ebyo byonna. Even on the purported date nga taliiwo. Era kigambibwa nti mbu bwang'ambye abantu bamugamba nti wootabadde emyezi gino gyonna ng'omwami omulala yasula mu makaago era yagabeeramu yatambula n'omukyalo. Hajji bw'akomawo beebuzaabuza agenda anoonya endagamuntu n'ebirala, sijja kubyogerako ebyabwe biri financial bye baali bakola. Agenda okutuuka ng'amannya mu Finance Trust Bank ge yalekayo ng'ayambako omukyalo ono okusasula looni nga gaakyuka dda, nga Hajji takyali garanta wa looni eno, ng'efunyeeko garanta nga ye Kazibwe. Era nga n'amannya ga mukyala we gakyuse nga kati ayitibwa Kazibwe. Kyava amubuuza, nakuleka gwe Mwizerwa zuula, wafuuse ddi Kazibwe? N'ebigambo bye yamuddamu sijja kubyogera kuba bya buntu byabo. N'amugamba nja kulaga, nja kukola buli kisoboka, ojja kutulaba. Hajji kyava agamba ng'okuva edda bwe yali akola nti nkuwa eki mu bulamu bwange ompa emirembe gyange. Omukyala kyava amugamba nti ojja kumpa ennyumba ey'Emutundwe ne $2,000,000. Nga bakwata Hajji bamuggalira e Kajjansi. Bwe bamuggalira mu police cells yamalawo ennaku 5, ennate Kajjansi ennaku 8, Ennatete ennaku 5, ewamu ennaku 13. By this alone, it is a violation of his right. A violation of his right as an accused person. Kubanga baamala ennaku zino zonna nga tebamutwalanga mu kkooti, nga tebalina musango gwe bamuvunaana. Ebirala ebimu lwaki sijja kubyogera kuba biririgo, era mujja kuwulira mu kkooti. You'll just feel mu cross examination. Abasinga bwe mulijja, I think you'll join the world in seeing injustice. Nga bamuleetera endagaano era nayo kweri ku fayiro emugamba nti atunze amakaage ag'Emutundwe abeere ng'agaguzizza omukyalo ono ng'amuwadde ne $2,000,000. Nga tewali kigamba atunzizza, wabula talina kyataddeyo, kyoli talina kyamuguze. Ebyo nabyo mujja biraba ku evidence eri mu kkooti. Hajji yaggyibwako omusaayi emirundi 2 ng'ali e Nnatete ne lwe yali e Kajjansi. Okukakasa nti oba okukeberebwako omuwala oli nga bwe nabadde mbasomesa eggulo kutaalinga okufuna ekintu kyekimu n'okuba nti Hajji ye yamwebakako n'amulekako mu enkwansoze. Ekyo tujja kukibabuulira kubanga ezaalizaati zijja kubeera ku fayiro nga medical doctor amaze okuzireeta.
naye nze nga bwe mbagambye Hajji ye atya Mungu we agambye buli omu ensi egenda kulaba amazima bwe ndibanga yenze njagala bampanike buwanisi byebibadde ebigambo bye tebakolanga kirala kyonna ogwange bagusalanga ku olwo ne banteeka kalabba ne bampanika naye ne bwe ndiba mmaze okuvaayo mbasaba bassebo ne bannyabo mu nnyambe tunoonye eyeebaka ku mwana oyo era omwana oyo afune kye tuyita justice byebigambo bye. Hajji wabadde tabeera mu maka ge agabaddemu n'abaana abo gaabeerangamu abasajja abalala abajjanga ogasulamu era abatuuze ku kitundu abamu beewaddeyo okurekodinga witness statement ku nsonga eyo. Hajji abamuwaako obujulizi obwa good conduct bayitirivu. Mbazaayo 2017 Hajji bw'akomawo n'asanga mu maka bwe baali babeera ng'omwami oli abadde abeeramu omukyala yadduka mangu ku poliisi n'amuwaabira omusango gwa assault nti Hajji ayagala mukuba threatening violence nti era ne Hajji ayagala nakubba ttaka lye kwe yali amuzimbidde. Hajji ne bamukwata ne bamutwala e Kajjansi era omusango gwaggalwawo mu kkooti. Ekirungi Hajji ye ndowooza ng'ayagala nnyo okukuuma ekitiibwa kye ng'ono abusinga obuntu bulamu bwe. Meaning the woman understood how to torment her victim. Lawyer yagulimu mumanyi Nsubuga Kenneth mumanyi ne bazirengedde bombi bamanyi mu 2017 era bajja kutubuulira ebyaliwo mu kiseera ekyo. So ebyo nga bwe bifaanana wewagiramu erinnya ly'omwami Kazibwe ne byabadde akola ku maka g'omwakyalo w'omwami ono n'okutuusa okugamba omwami ono omukyalo ono n'amugamba nti Kazibwe yamugamba agenda mukukusiza abaana be abatwale mu Amerika era n'amugamba nti Nisha baali bamugyewo wiikisi 2 nga taliiwo omwami olwakomawo. So Nisha yamala omwezi mulamba nga taliiwo omwami kwe kubuuza omwana aliwa. Omukyala kyava amugamba nti balina abaali baagala omukukusa bamutwale mu Amerika batubanja $600 si kakaaga $600. Omwami n'azisasula n'obujulizi weebuli era ajja kubooleka kkooti. Omukyalo ono yafumbira omwami ono ng'alina abaana 4. Ababiri ku baana be yajja nabo nga balwadde bwa bulwadde obw'olukonvuba era omwami nga yabajjanjaba kyatejjusa. Ne maka amalala gye yali yawasa era yasanga omukyalo oli alina abaana 3 n'amuzaalamu abaana 4 ng'oggyeko n'abaana b'abakulu be yali yazaala. Bonna be yasanga eri tewaliiwo ayogerako kigambo nti oba kitaabwe yali abakalasanyizaako oba okubakwata oba okubaako kya naye nga bonna ye abakuza. Bamaze emyaka 9 n'ekigwamu. Babadde batambuza omwaka ogw'10. Ebisigadde biri ligo. Olw'obutayagala kwasa nnyo bujulizi obugenda okulabika mu kkooti munzikirize ngomaawo ku nsonga eziri ligo nkuume ebirala ebiŋŋambiddwa nga si byakyama wabula nga byankizo mu ntambuza y'omusango guno. Neeyamye okuguyimiriramu ng'omuntu nga looya wamu ne bapuliida abalala abatweyongeddeko abaakawerera ddala kumpi 18 nga kuliko abaami n'abakyala.
tujja kukola okunoonyereza nga tetulina jjinja lyetulese lyevuunise wabula ne bwe kanaaba akasubi k'obujulizi tujja kaleeta. Obujulizi bwonna ku by'obufumbo weebuli nti baali bafumbo, mazima ddala kituufu baali bafumbo, era ne marriage certificate weeri, era nga eriko n'amahare nga bwe bagoogera aga Prado eyali erina omuweebwa. Yamuwasa nga bagenze mu kwanjula ewa Hajji bamweyana Entebbe. Ebyo nabyo tubiina. Ebisingako ku ebyo tujja kuba tubiyitamu wakati mu bibuuzo bye munaaba mubuuza ebyenjawulo. Naye ddala kituufu mu kye tunoonya mu kino ng'oggyeko gamba abantu lwaki bakozesa justice system ne bajja abusing. Naddala kikyakidde nnyo mu misango gy'okwagala okubbako abantu ettaka. Nsanzeeyo abantu abalala bangi nga boogera ekigambo kimu, Hajji bansibira wano batwala ettaka lyange. There is something wrong. There is something wrong. Abantu aba baagala okutwala ettaka ly'omuntu naddala nga kkalu bagenda ne bakwata omuntu oyo ne bamuteeka mu Komera ne bagenda nga bazimba ku ttaka lye nga tekuli abalemesa ne bamala ne beefuula basikoota. Ekirala, and what I wanted to ascertain eggulo is when were the names changed. Namugambuuzizza nti mwali mukozeeko divorce nti ngenda okukomawo okuva e Sudan mu Gwomukaaga ng'omukyala amannya agakyusizza era nga ngamba siina kye njagala kimu bintu obiteekemu nti wabituguza n'omusiguze. Abantu ensi bajja kiki kye bajjagalako nnyo ekyo ekibaleetera omululu okufaanana bwe gutyo. Abantu abali kuno mwenna sisingira ku influencinga muntu yenna kyova olaba sigenze mu merits za musango. Naye twewaayo nti Hajji bw'anaaba aleeteddwa njagala okubategeeza nti ekisooka agenda kuleetebwa for mention. Bamusomere nti omusango gukuvunaanibwa gwe guno ne guno ne guno, bajja kumuzzaayo ekigo ku rimandi kubanga kooti esoma ekyo ate si yeewo okweyimirirwa. Newankubadde kooti eyawansi ekusomera naye okweyimirirwa okujja mu kooti nkulu eyitibwa High Court. Kaakati bakyala kimpadde ababbi lwaki bayita nnyo mu musango gwa defilement mu capital offenses? Kubanga bakimanyi nti basobola okutereka emyezi 6. Nsaba mumpulirize. Era bino ku lw'abaka bannange ndowooza tulina ebintu bye tutakoze. Bino bye twandibadde tukola mu mateeka g'ebiruma abantu, ironing out the mistakes in law. Nti omuntu akimanya bumanya nti bamukwata nga tebannaba na kunoonyereza ateeberezebwa ne basooka bamusiba emyezi 6. Kati remember bwe bakutereka emyezi 6 bano bakola buli kye baagala oba bakuteeka in a situation gye bayita desperate situation. Buli bw'obeera desperate ekiba kiddirira kwe kuwaayo ebibyo. Nga bwe nabagambye nti akakodyo kano babadde bakakola nnyo ku bantu abava ebweru banva Dubai nvaawo akomawo azze mu December addayo mu January nga bamubakira ku kisaawe bagulawo fayiro ka police post yegundi bakunoonya ku musango gwa defilement naye bw'otuwaayo awo $5 million tubimala.
okuba omwana kye kimuleetera okukola ki? Kimuleetera okugenda okutunda ebibye. Kibatunze ebyabwe bagezeeko okununula kye tuyita freedom yaabwe. They end up buying their freedom. Simanyi oba mumpulira. Yeah, hello? Yes, ma'am. Muzuri, muzuri. Muko salama? Hey, nini? Hey. Aya, nitakuona kesho. Leo mimi niko nyumbani. Asante sana. Nitakupigia baadaye. Nitakuona. Leo nimeenda nimemuona jioni. Nikamuona jioni. Salama kabisa. Asante sana. Nitakupigia baadaye. Yeah. Kakati mu byonna mbadde mbabuulira ebintu bino we bituuse. Babikola ekisooka ku bantu abava ebweru. Namba 2, nga bwe nabagambye, mulimu abantu abatega abaana baabwe ne bamanya nti ono omwana wa mukyala mugagga n'omwami mugagga, ne batega omwana wa senior 3 ne ayagala owa 5 ne bajja ne bamugamba muzeeyo omwana wo tumutwala wange omuzadde yenna ekiddirira agamuleka omwana wange nga mutuweeyo miliyoni 3 oba mutuwe ekizimbe. N'olwekyo njagadde okubagamba nti bino ebintu mbaddeyo eri ebibinzijeeyo. Njagala okubagumya nti mu kiseera kino tewaliwo obujulizi bwonna bwankunala bulumika Hajji. Era mujja kulaba buli kintu mu kooti. Anaaba alimba yenna ekiseera bwe kinaaba kituuse ekya kooti okuwulira omusango guno, mugenda kulaba nti abantu bangi basibirwa obwemage nga bayisibwa mu misango egifaananako bwe byoti, ng'ekigendererwa kwe kubasuuza ebyabwe babibaleseewo. Era nyinako n'omuntu omu yavuye ebweru ng'alina omusango gw'ettaka, nga be yagulako ettaka baamumma ttayito, bwe yatuuka wano ne bamuteekako omusango nti gwa mada. Bo bennyini ne baddayo ne bayita eri wansi nga bamaze okugulirira ne bagaa nti ky'oba okola sayininga ettaka lino lituddize, ffe tukutoddeyo ogende. Nakati yakyayira ddala okudda e Uganda. Bannaye tukkirize nti waliwo ekizibu ekiriwo, ng'ekizibu ekiriwo kino Mungu bw'aba yakiyisizza mu kino kigenda kutusomesa ebintu bingi nnyo. Ebintu bingi nnyo bye kigenda otusomesa. Naye nga mu byo anaayagala okufuna okutegeera ajja kufuna. N'ayagala okuvaamu nga musiru ajja kuvaamu musiru nga tategedde. Naye nze ogwange nga bwe nabasuubizza, nze kasita nkugamba nja kukola ekintu, Mungu bw'aba mpadde obusobozi mba nja kukikola. Bantegeezezza nti waliwo omukulu omu gwe babadde bakolandagana naye eya followinga okutambuza fayiro ya Hajji bamutwale mu kooti mangu bamusibe, nga state yali agaanye olw'okuba talabawo bujulizi. Omukyalo oyo naye records ze nzifunye, era bw'oba kwoli bakuwa message eno. Ne kooti gy'okoleramu empigi ngitegedde. Nkiddamu. Registra gwe baakozesa. We want to get the extracts eza records ze ez'essimu ne bawale communicatinga nabo mukwate omwami ono ne ssente ze baakuwa. Mpulidde nti obadde osaba bulamuzi, naye munnange ndowooza obulamuzi obusiibudde.
waliwo omwami eyakozesa n'okwata essimu n'ozikubira ewa DPP basanctioning file ya Hajji bamutwale. Naye ekyo si kyaleero. Buli omu abadde akozesebwa okukola ebintu bino buli records zonna kati zaafunise weeziri. Nga bwe mbaga nti nsanze abantu bangi n'abali mu kisinde ky'ebyokwerinda abaawulidde nga bagamba no tugenda ku finding out nti omukulu yabagaye mu finding out ani abadde corrupt mu zino matters nga babagulirira. Kubanga ekintu kizze mu bifo bingi nga bagenda bakwata abakadde abayina ettaka. Waliwo omukyala gwe bakwata e Luweero ne batwala ettaka lye ne bamuteeka mu Komera nga beekobaanyi. Ne bagamba nti omukyala omukadde yali akoze kye bayita criminal trespass. Ne bakwatagana n'abamu abali mu kkooti ne bamugamba omukyala ayina yiika 3 tujja bagabanyizaako, nabo ne babawaako yiika 3. Obujulizi buno nabwo weebuli. Kati ababadde mu agenda ezifaananako bwe zityo nze ndowooza ke mwetyabidde si kalungi nti abantu bakizudde nti babadde bakozesebwa ne bakola ne ba osiside nga bamugamba gwe tugenda kuwaako kino, kwata omukyalo oyo omukadde kasita mumuterekera emyezi 2 fajja kusanga ettaka lyonna twalisalaasalamu estate nga twalitunda. RTC Zulaika nkutumidde Yusuf. Onangambye balina obuzibu obweruweero. Kituufu ogwange ngukoze gwe nabasuubiza. Ngenda kufunayo ab'ebibuuzo just 3 naye nja kuleeta omwomu. Kati ndowooza bafunyeyo ebiyaaye mbu biwandiike wano nti muli bafere. Oba ebyo babijjeewa yingiddemu ne bw'onaasasula ebiyaaye. Nze ndi wanjawulo mu am telling you. Ogenda kakasa nti nze no amount of intimidation eŋŋendako. Let me tell you, you woman. Oba obadde olowooza biri by'obadde ogenda okabira ewa bannakiwala mb'ofuneyo ebisirusiru bijje kuno nga biteekako ebivumo. You're just joking. You don't know how you're even emboldering me more. I work best under such. You try your stupidity ogenda okumanya. And you'll tell us ani yakwata omuwala oyo. We will see who will have the last laugh. Ojja kakasa nti buli gw'obadde okubira naye amanyikiddwa ne bw'obadde osasula to destroy this man's image mu mawulire. Even the first people you paid, you will see all the records. Gwe weetambuze ku bu YouTube channel eyo gy'obeera nga bw'olayira okutta ekitabo ekitukuvu. Abo nabo basasule. Can I have a pen please? Ogwo musobola gusaagiramu nga ffe situguliimu. Ekyo nkibagambye. Thank you. Very good. Yeyo obuziga bw'emmese bwe baali beekaabye obuziga bw'emmese bwennyini. To con the public. So we have written eri embassies zino ez'enjawulo zigenda kutubuulira ani yali agezaako okutrafficking omwana ono. This is not small. We want immigration etubuulire mu file ky'omwana ono we yafunira passport
and what the purpose was. Muyinza okuzanya n'abantu ba mediocres. And you're going to tell us the proliferation racket, and anything that deals with human trafficking, okutambuza abantu. Even WhatsApp can give us the records of your conversation. Naddala kye babadde bagamba nti muyisa abantu bye mubadde mugamba nti ku border ya Mexico. Who will know? Who changed the names? Batugambye waliwo amanya g'abantu be yatwalirako abaana omwami oyo omu nga purportinga nti baana abe mu United States of America, but we will also know. We will also know. Because, of course, we are going to get those records. We will write to the embassy, but also the State Department. But wulire in which capacity kubanga records tuzina ng'omukulu agamba nti alina capability okutwala abaana b'abantu n'abayita ababe ne babawo obutuuze mu America. Nga kwabadde asinziira to destroy this man's home. Imagine. Ebyo byonna wandibikoze, but not to get this man in prison on trumped up charges, and then you ask for his land. Anti nono yagamba mu interview, and we have that record, nti omwana bamugamba bali bamutwalira mu America. Okay, ajja tubuulira oba yali asabye ku visa, oba yali amuyisa mu lyato, oba yali agenda muteeka mu jjatuuke, oba ebirala. Anyway, finally, obujulizi obuviira ddala ku any witness who is a self-confessed criminal tebugibwako nga bonoga nti hadisi oyo aba tekyamugibwako. Neebaza abantu mwenna mu ggwanga abakyalidde Hajji, era abantu bagambye nti beyiro ya Hajji takwata ku ssente ze, ne bwe banaamusaba obukadde 100 tuteeke buteesi ku TikTok abantu bagenda busondera mu ddakiika 2, ne bwe banaaba abantu 1,000 bagenda busonda babuweeyo. Baba bagaye ffe weetuli. Mbagadde nnyo, mwebalire ddala. Ngenda kubawaayo omukisa mubuuze ku bibuuzo. Malema Hadi twawunzise naawe eggulo oba misana nga nkusuubiza nti ensonga ezo ojja ziwulira. Kati ngenda kutaaba ebibuuzo mubeeko bye mumbuuza okwekenneenya. Wow, nkulamusizaako nnyo Honorable. Amina, sebo kulikayo naawe. Bannaye kulikirayo ddala, mpulira essanyu linzita. Omanye ebibuuzo byonna nga bw'obizzeemu badde banzita. Lwaki muleeta ebirala? Tuli musango gwa leepu kati. N'engeri gy'onnyonnyoddemu. N'engeri gy'onnyonnyoddemu. Buli muntu asigale mu ttiimu ye kati. Buli muntu asigale kati mu ttiimu ye temutagala. Tulya ttiimu twagala justice. Mfessanyu. Naye nga Honorable mu byonna nkwebaza. Era nzijukira lumu wankyazaako ku live ye era ne nkugamba ekigambo kino. Tulina ababaka bangi, ababaka ba Parliament. Naye twewuunya omubaka omu okubanga gwali ku internet kuno. Era awo obudde okuinteractinga n'abalonzi bo. Ababaka bamu bwe twamala balonda baabula batya n'okwogera n'abalonzi. Naye godda wano tutegedde naye musime yagwe invite oba mulonzi oba si mulonzi oba akulinako feeling ki nobeera open. So olwaleero teri mubaka atali ku internet kuno asobola kutegeera kino ekibadde. Naye okubanga oli ku internet y'ensonga lwaki ogoberedde omusango gwa Hajji olwaleero.
so nja kwebaza era abantu nange era mbadde taddeyo video nga mbagambe leero mbadde naawe era n'okakasa nti wooli era ogenda kuyimirira naffe bannange weebale taata weebale weebalire ddala nze sina na kyakubuuza onalebo kandeka abalala bateese ebisigadde nze wende buli update yonna okugibawa kasitebanga ddala erina kyetugattako ali mu mugongo gwo owaaye bwoleka simanya naawe onoogenda mu kooti kuba tuyinza okulaba ng'otulingiza bwotyo n'osibira bonna baasazedde eddiro baalabye amaziba bali tiimu Hajji era t-shirt singa bola bwe twazeetimbye bannayuganda abasajja tubadde tunyigirizibwa ebizimbe by'abasajja babitutte abasajja tetuwulirizibwa ku mapoliisi kaakati tusituse ku mulundi guno olabeko obiyingiddemu inshallah katusabe bitambule bulungi kale ng'ogira okyaliko kuba oyinza okubuuzibwa ngenda kuwaayo abantu babiri nga buli omu mbuuza ebibuuzo byo oleka sooka wemuting Mase Honorable nkulamusizaako nnyo ssebo. Kale Mase osinziddewa? Sinzidde wano Netherlands naye tukwebaza omulanga lugo watukubira webale nnyo webalire ddala. Gwoga tetujja kukkiriza badaaki kuba kasuka eno. Tetujjaho nalebera ffe bamu kubagenda okukwata ebipande nga ffe abaafuuka abadaaki tulwanirire ku bannaffe. Very good. Olwo nalwo nduyina olutabaalo nga bwe nabagamba ne bwe naasigala bw'omu. Tetujja kukkiriza ba Holland tukwatira baddugavu bo be balijectinze babatusuulire wano tugaanye. Naye tusooke obadde ogamba ki ku nsonga eyo? Nze Honorable kuva omusango guno gwatandika nga ndi tiimu Hajji kuba nze ndi mukyala naye mpolereza nnyo abaami ne ku platform yange. Mu butuufu abaami babadde basuffocatinga Honorable nga twajjirwa bano abakazi enkuusiiri abo abaagala okutwala be batakoleredde kwegamba bo nga baliwo okutwala. Kuluno nze ndi na boy child kubanga Honorable omukazi enkuusiiri atayagala kukola akusibako nekyotakoze kubanga yayagala kutwala bibyo. Honorable abasajja banyigirizibwa nga teboogera. Nze Honorable n'ensi mwendi omukazi gwasooka omwana naddako embwa ne pusi omusajja yasembayo. Ne wojjaano ku mulyango wange n'enkuba enduulu